Nkwaniriza ku Bukedde TV ekiro kya leero. Akadde kano nga bulijjo tubeera ne programu yaffe Akabbinkano. Nze Terakaya buli lunaku olw'Emmande n'Olwokubiri ssaawa 5 okutuuka ku ssaawa 6 n'ekitundu. Ssaawa 6 olaba nate bwe njongerayo so nga ate ye Nurdin ku Sande essaawa 5 n'ekitundu paka essaawa 6 n'ekitundu abeerawo nnyo era n'Akabbinkano. Gwayagala okwegatta naffe mu programu eno ku Facebook kwetuli Bukedde TV Akabbinkano kwetuli ne Bukedde TV kyokka era bw'ogendawo oba otufuna bulungi nnyo. So nga ate naawe ayagala okusindika message osobola okugenda mu simu yo n'owandiika ekigambo Akabbinkano leka akabanga n'otusindikira ku 8338. Mbebaza emirimu gye mubaddeko olunaku olwaleero. Olunaku olwajjo ekiro twabadde ku bya ddiini, olwaleero twagala kgenda mu byabufuzi byereere. Nina omubaka w'ekyotera Honorable Aruna Kyeyune Kasolo waali soko babuuzeeko tutandikira awo. Neyanze nnyo omukwano gwange Terakaya, abatulaba mbalamusizzaako nnyo ekiro ky'olwaleero. Nze Kyeyune Aruna Kasolo omubaka w'abantu b'ekyotera. Nja okulamusaako bannabuddu mwenna bannakyotera bannalwakaayi ate era n'okubeebaza okwaniriza Katikkiro olunaku olwaleero abadde mu ssaza ly'Ekkooki ate nga n'enkya omulimu gukyagenda mu maaso era nange nja kubeegattirako ddala awo ekyotera ewaffe. Tulina Katikkiro okumutikka ettoffaali naye ensingo emenyeke kubanga kitukakata kuffe ng'Abaganda okuzimba Buganda nga tukungiddwa Katikkiro waffe Kabaka ow'ebweru. Tweyanziza. Andaba ekiro kya leero wiiki ng'emu emabega ndozera wiiki ewedde twalabye Parliament yakkiriza okuyisa ezimu ku nnongosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Abooludde oluvuganya gavumenti awamu n'ebibiina ebyetaba mu mukago ogwa IPOD. Guno nno gwe mukago oba kyekibiina ekyegattirwamu ebibiina ebirina ababaka mu Parliament. DP, CP, UPC, DP, JEMA ne NRM. Balina ebirowoozo bye baawaayo mu Parliament byali 43. Kyokka n'olukiiko lw'abaminisita era lwaleeta ezimu ku nnongosereza ze balowooza. Parliament yagenze ng'etunuulira ezimu ku nnongosereza zino era ezimu ku zo zaayise. Ekisooka ky'ekyerinnya ly'akakiiko k'ebyokulonda kati kayitibwa the Independent Electoral Commission. Amakulu gaakyo nti akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde. Ekyokubiri tutunuulira omwagaanya ogwateereddwawo ku babaka babeera bayingidde mu Parliament nga bagendayo ku lwabwe oba nga lwa namunigina bali independent. Olwaleero mu bbanga eritasukka myezi 12 baddembe okusala eddiiro n'agenda mu kibiina kyonna kyayagala. Tukirabyeko eriyo olwedde kati betulabye abamu abajjeyo empapulo kubanga bagenda okunoonya akalulu ku kaada eya NRM naddala mu kamyufu kono ndooza bakayita ka kyenvu nga bagenda mu ka kyenvu kaabwe. Ate era tulaba ebintu ebirala bingi ebyagenze bikyukamu. Abooludde oluvuganya gavumenti waliwo abamu abaali batuse ne bagamba nti nedda tetujja kwetaba mu kulonda singa tewabeerawo nkyukakyuka mu mateeka ga byakulonda. Njagala okubuuza omubaka okusinziira nga bwe mwayisizza oba ennongosereza ezayisiddwa zirina advantages ne disadvantages, zirina omuntu we zimuweera ebbeetu ate zirina we zimukugira wadde tetunnabagenda kwemu. Sooka otuwe ekifaananyi gwe ng'omubaka wa Parliament wabaddeyo mwabiyisizza bye mwayisizza omuntu wa bulijjo abifuna atya? Neyanza nnyo Mwami Terakaya. Of course buli kintu ekirungi kibeerako oludda olw'ekibi. Era nja kutegeeza nti ennongosereza ezazze mu Parliament ne tuziyisa waliwo ebirungi bye zirina naye ate waliwo n'ebibi. Nja kusooka ku nnongosereza eno gye twaleese nti member of Parliament naddala yenkwatirako ddala abadde mu Parliament ng'aliyo bwannamunigina. Okulonda bukunaabanga kubulayo omwaka gumu waddembe okusala wo kibiina kye kyayingiramu. Ekintu kino
kyagezezaako nnyo okuyamba n'abantu baffe betuweereza. Kyamazima kiri nti Mwami Terakaya bw'ojja mu parliament nga independent kizibu nnyo okukola. Era ffe abagezezaako okukola twafuna omukisa ndi mu parliament twasangayo omuwendo gw'abaka ba parliament abasoba 40 abali independent. Kubanga bw'obeera omukulembeze oteekeddwa okukola nga weegase ne banno. So ab'opposition ebine bivuganya gavumenti bakola kubanga babeera mu group mu team ng'eyo opposition. Kitegerekeka nti bo baga nti abo bo boogera kino. Naye singa parliament eno ey'omwenda yajjanga bamemba ba independent babiri oba omu kyona kisobola kukola kubanga enewe tewali muntu aba akweguya. Ne wano ekiseera kye tumaze mu parliament ffe nga aba independent babadde batwagalako muwendo gwaffe. Kakati ekyamazima kiri nti buli memba wa parliament alina ekibiina gye yava kubanga buli memba wa parliament wa independent alina ekibiina gye yava. Okubeera memba wa parliament wa independent kiringanga mu ddiini bw'oyinza oga nti omuntu mulokole. Obulokole si ddiini naye be bantu abavudde mu nzikiriza ez'enjawulo. Ye naga nti nze nvudde mu busiraamu naye ndokose. N'erinnya tewali linnya lye batuuma nti ono omulokole bamutuuma Jemusi oba bamutuuma Haruna. Kati ne memba wa parliament wa independent alina ekibiina gye yava naye olw'ensonga ezamutabulamu oba eziyalengerera ewala naga nti kaŋŋende nga nze. So munajjukira nti okulonda kwa kamyufu oba gwe koyisa akakyenvu ka NRM akaggwa luli kwalimu emivuyo mingi nnyo. Ffe abamu abaali aba NRM ne tugamba nti kubanze kibanzibako mwako naye nategeera nti ekigenda okuddirira si kituufu. So saamala kugenda ate kufuna nkovu. Naye bannaffe abamu ate beesimbawo ne bagwa ne balyoka bajja nga independent. Kati gavumenti netunula nega nti kino ekintu kireetamu abantu baffe baba beetya kaya tiwali kintu kibi nga kulinnya eno neeno kintu ekikyamu ng'abantu bakutegeera nti obironginga wano. Naye nina kyendaba nti bwe muba nga mubadde ba independent nga mulina bargaining power yammwe nti ab'oludda oluvuganya gavumenti babaagala ne gavumenti ebaagala naddala awo bargaining power yammwe amaanyi gammwe ago mweramula. Nedda tewali kweramula. Babadde bakwagala nga tibakwagalira ddala naye bakwagala kuweza muwendo kubanga bwe baba balina enkiiko zaabwe ez'ekika tebakuyita tibakuyita. Bwe baba balina enkiiko zaabwe baga nti ab'opposition batudde mwe aba independent babayita. Ab'NRM batudde mwe aba independent bakola ki tibabayita. Era akalubu katuuka babalobinga ndi mukubire ku saidi yaffe. Ekintu ekyo kikuluma. So njakwebaza gavumenti okulaba nti yaleese ennongoosereza ate ne parliament negiyisa nti buli member wa parliament abeeko n'ekibiina kyagendamu. Sincerely lwaki obuzaabuza? Salawo nti oli wa DP abantu bakutegeere nti bakolagana naawe naye oli wa DP nti kale okolagana nange naye ndi musiraamu. So bw'oba ompa kaadi empita ku mbaga tompa mwenge mu mbeera omanyi nti ndi muki kakati kolagana nange ng'omanyi nti ndi wa NRM oba omanyi ndi wa DP oba wa FDC okusinga lombeerawo nga sitegerekeka. Kale oli mukristu oli mukristaayo eddiini y'ekikristaayo kikyegaana okukola egaana okutamiira. Kakati nze okukolagana ne kaaya atamiira ng'ate eddiini ye tekikkiriza. Kati ffe yaffe tugamba omukyalo eyammwe egamba omukyalo okukolagana ne kaaya nga ye awasa abakyala alina abakyala 10 ng'ate eddiini ye tekikkiriza. Waakiri nkolagana n'omusiraamu atasaala. Okitegeera bulungi?
so kikyengezako okutegeeza mwami Kaya mu parliament kigenda kuwa enkizo ey'amaanyi ennyo buli mubaka ng'alina ekibiina mwagwa. nina ekintu kyentunuulira luli mubadde musoba mu 40 ba independents naye ate ku mulundi guno ndabira ddala nga bagenda kubeera bangi nnyo. Lwaki? Gwe walabirawo luli mu 2010 nti akakyenvu kalimu engeri geri tojja kukasobola nojja nga independent. N'olwaleero eriyo abajja okulaba embeera eyo si mu NRM yokka n'ebibiina ebirala bagambe kasita tulinayo omwaka gwaffe guli nadda mu DP yange mu FDC yange mu CP yange ng'ate naatera okuyingira akalu ka 2021. Tolowooza nti ekyo kigenda kwongera omuwendo gw'aba independent mu parliament? Kakati kino kankikugambira wano parliament ye10 bw'eneeba erimu ba independent bangi tebajja kusukka 10. Parliament ye10 bw'eneeba erimu bamemba ba independent bangi tebajja kusukka 10. Ekigambo member wa parliament ali independent kigenda kuddamu kufuuka olufumo olw'etteeka lino. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Abantu baffe eri kuba nze kati ng'ekyotera bantu babadde bakugamba nti fine tumanyi oli waffe naye lwaki okwata kaadi yaffe? Kakati nga twekwasa obusongasonga oluusi obuba buzaabuza nga ffe tweyagaliza kati kyagenze mu lwatu nti batadde. Ekisooka bw'aba mu opposition talina nsonga gyagenda kuwa kuba mu opposition obumyufu bwayo sibulabamu nnyo buzibu. Then bw'aba wa NRM era ensonga zanawa ntono kubanga bano abateeka okulonda emivuyo tegirabika kubeera mingi ku mulundi guno. N'olwekyo nze njagala kukutegeeza Kaya nti parliament ye10 ababaka abagenda okubeera ku bwannamunigina bagenda kubeera batono. Ate fe ababaddemu tumenyese nnyo tubirabye. Ekisooka kibeera kizibu nnyo wadde oli mugezi otya wadde olina ebitone bitya okujjayo okulira akakiiko konna mu parliament. Obukiiko bungi naye ogenda okubeera kakiiko ng'omusajja chairman waako olaba omusinga obusobozi nga tolina kyakukola ye ekibiina kimugamba nti ogwo omukisa gwabwe. N'olwekyo tiwali buzibu era nasanyusa nnyo gavumenti otuwa omukisa buli muntu agende mu kibiina kyawulira ayagala. Kati eno tayimu eriwo bagambye olina okubaako n'eddiini gy'okkiririzaamu. Lwaki gw'osigala oga nti aa nze era sirina ebyakujja mu ddiini eyo biba byatereera? Era kyenkugambye nti kati ku mulundi guno ensonga zimaze okubeera nnambulukufu bulungi. Era mwami Kaya abajjukira okulonda okwali luli okwa NRM ekiseera kino kati enkalala zazzeeyo naye bino byonna tibyakolebwa. Enkiiko z'ebyalo tezatuuzibwa kuzza bujja nkalala zino. Kati process etandise ng'etandise ennuŋŋamu. Akakiiko k'ebyokulonda omusajja nga Tango Odoi mu NRM omulabira ddala ng'ali very strict. Ate amateeka age tegali selective. Ne bw'abeera minisita ne bw'abeera ani oli candidate akuyisa nga candidate oli omulala. N'olwekyo obwerufu obutangaavu n'amazima nja kwogera mu NRM kuba mwendi bwolesa okubeera obulungi. Mwoli wajjeeyo empapula yakuweeza NRM? Yes, papula nazigyeyo era tugenda kulondebwa ennaku z'omwezi 25 ogw'omwenda. Era bannakyotera babadde bawagira Kasolo nga nze. N'olwekyo oba nyambadde suuti ya kyenvu olw'enze byenkoze n'okubabeeramu n'okukola ku nsonga zaabwe basigala bawagira Kasolo ng'omuntu. Ngenda kubanga tutambula eno n'eri. Honorable, kankuzeeyo emabega katono. Ugambye nti mubadde mu parliament nga mulinga bamulekwa
nekinzijukiza ekyawandiikibwa nze ndi mukristaayo mukama waffe yesu kristo yagamba abasajja baali bamuwaanawaana n'abagamba emitima gyammwe mbalaba temunjagala lwakuba munjagala nnyo naye olw'emigaati gye nabawa nabaliisanga kati nammwe bano mu palamenti ndabira ddala nga NRM bwe kubanga kubadde kuba kalulu babagalako kalulu kammwe n'aba opposition babagalako kalulu kammwe olinayo kyoyinza okugamba nti ffe nga ababadde ba independent tulinayo naffe standi eyaffe oba tulinayo ekyaffe kyetubadde nakyo netugamba nti kino ffe tukireese oba private members bill ngeri backed ne ba independent banno waliwo ekibaddeyoko abaka ba independent mu parliament abadde omuwendo ogusinga obunene babadde ba NRM nga bava mu NRM ne bajja nga ba independent ate abaka ba parliament aba independent aba NRM babadde 207 ndoza mbana omuwendo gwabwe gubadde gubamala bulungi nnyo era baali basazeewo nga tibagalira ddala kukolaganako naffe kuba omuwendo gubamala President Museveni naga nti wadde omuwendo gumala naye bano baana baffe mwe mwabanyigiriza mu kulonda okitegeera naye ne bwebataalikolaganye naffe ne bwe baalitumye ebintu era baalisigadde beemala ontegeera bulungi kati ku mulundi guno nga pulezidenti asazeewo n'akyusa ssemateeka w'eggwanga lino kinganga bonootema enjuuyo omukyala nagamba nti nomugala yingira nti akalyango kafunda yingira nti entebe ezo sizaagala n'otema enjuuyo omulyango n'oteekamu oluggi bulungi n'entebe n'ofulumira n'oteekamu sofa seeti ezakabi nomugala nti yingira mmaze nongosezza n'ennyumba yange ngitemye ntaddemu ssente naga nti ayira siyingira nja kulabira wano bweru kale omuntu oyinza obutamusonyiwa yembeera eno baguddewo omulyango okuyingira ebibiina nze fe abalengere watukiraba omuntu yenna anadda mu palamenti ng'ali independent oyo ye agenda kubeerawo ku lulwe era omanyi nti oli independent ku lulo okusaavinga abantu baffe kijja tubeera kizibu nnyo kati kayange ekyotera abantu bujjo mbaga president mukwano gwange era ekyamazima mukwano gwange ate nnyo era mpadde ebintu bingi zitrakita sente okuyamba ku bakyala buli kimu kyembadde nfuna nakati nkyamusabe bwampa era alina ente 10 zagenda okumpa enzungu okugabira abantu mu mwezi ogw'omwenda kati oddayo otya ate obagambe aguddewo naga nti baana bange bebaali bayiikiriza muyingire gonga nti era nsigala wano bbali oddayo otya okunnyonnyola abantu ono mukwano gwange naye addamu atya okukwagala eriyo okubanga taatawo akwagala maama n'abaana abalala baganda bo nga bagamba feyo tetujja kukolagana lwaki nkireeta nti ezimu kuzaali ensobi oba obuzibu obwaliwo ku mulundi guli ebimu ku byo bigenze bitereera naye gw'oli mumativu nti n'obumulumulu obwaliwo oba ensonga kubanga bw'oba otunuulidde ng'okoze research NRM mu mwaka gwa 2010 ye yalina akamyufu akasinga okubeera akalimu emivuyo era ne by elections ezisinga ne mu kalulu akawamu era zakolebwa ku NRM ekyo kiri on record ku mulundi guno bagezaako okulaba nga batereeza gw'obiri mu mativu nti ezimu ku zaali ensobi ebimu ku byali ebiremesa ebyaleetera omuwendo gw'aba independence okubanga munene biyinza okubanga kuno tebibeerewo omaika kibasoose okukola kwe kuteekawo ttiimu pulezidenti abo abakyala be yalonze ttiimu gye yalonze n'abavubuka abo nze nkoze nabo mbamanyi babeera bawanguzi abo era ffe kayo olaba kusalawo eyo ttiimu eyo mpanguzi ate beegendereza nnyo era batandikiddewo n'okukola tibakyebaka weewaawo temu bulamu bumulumulu kubanga ne mu electoral commission eyi akakiiko ak'ebyokulonda akabbali kyeggundu nako era enkalala zijja ne bagaa nti oyo yafa ne bazizzaayo bagenderera okuzizza ngaera bamukomerezaawo temu bulamu obwo butonotono naye pasente tujja kuba wanene ebinaabalema tusiba biyinza okuba nga biki nga bitono oluusi badde bekwasa ne facilitation naye kati okimanyi nti bakuŋŋaanyiza ssente ezisoba mu buwumbi obubiri
mizo milioni 2 kusasula milioni 1. So ekibiina batandise okukinoonyeza ssente n'okulaba nti abantu basobola okuba facilitation nibaba nga basobola okukola emiki. Obuvuyo kati obutono bukyalimu buli kubano baregistrars ab'okubyalo kuba bo tibamanyi nti bakulu. Jukira balonda baregistrars abo ngera bavudde mu party kati era balina byebawagira kati byebalondesa bibakyalinamu obuntu ntobo naye tugenze tubulipotinga bonna bijja kutereera bo tibamanyi nti bali technical. Kati bo ate basosola kubaga enkala nagobeddeko abamu nga babagamba temuyikirizibwa kuwa gundi atukubidde bagamba candidate atukubidde tetubawandiika mmwe muwagira gundi tuwandiika babe bokka bokka bwe bujjogera nga butereera naye byonna tebiyinza kutereera lumu. Njagala kulowooza nti entandikwa ennungi era tulowooza nti evaamu okumaliriza okulungi. So bannaffe bano batandise bulungi era ffe tulina kubayambako buyambi kubanga bwebafeeringa ne NRM yonna ebeekoze ki. Njagala sigenda kujja ku mulamu ogwo naye njagala ate nfuna endowooza yatulaba ku Bukedde TV tuli mu programu yaffe akabbinkano tulina omubaka w'ekyotera Honorable Haruna Kyeyune Kasolo. Honorable ndaba embeera mukulu Tango Doi gyayisaamu baminisita ate mwe si gyabayisaamu etya toyingiza motoka ya gavumenti wano tokola kino na kino na kino. Omuntu akyali minisita ate ow'eggwanga lyonna aweereza eggwanga kimujjako ekyokutambulira mu motoka ya ministry okujja okuleeta ebintu. Kizibu nnyo okumwawula ne ministry ye right now ng'akyali minisita. Endowooza ye eri ki bali mu ministries nga baministers okubanga mu kiseera kino bakyalina emmotoka za gavumenti bazitambuliramu. Ako nakiraba nga mbadde ngobera naye ensobi ndaba nsobi mwami Tango ndaba yasukkawo kubanga baminisita bagenda kutuweereza mpaka ekisanja nga kiweddeko naye tosobola kumanya nti kati minisita emirimu gyakola gyakunoonya kalulu oba emirimu gyakola gya minisitule egiyamba ggwanga. Nze nandirowoozezza omuntu bwe banaabanga bamaze okwewandiisa ba candidates ko kati olwaliro kaya tewali candidate tewali candidate n'olwekyo tewali tteeka mu kiseera kino likwata muntu. Kati gwe mwami Tango Doi tewali tteeka likwata muntu anonyeeyo mpapula nga tannazizza kuba si candidate wo okitegeera era nakitunula nendaba nti wanaakola nsobi. Amateeka ge baateekawo gakwata ku ba candidates bokka. So omuntu bw'anaaba amaze okubeera duly nominated kati nga amateeka gali gatandika okumukwata alina kutambulira mu mateeka ago. Nekyo njala kulowooza okwewandiisa kuliwo nga lumu okutuuka lumu okutuuka nga 7. Bwe banaaba bamaze okwewandiisa ne bakola bulungi program nti eno yakunoonya bululu fine awo amateeka gabakwata tojja kutambulira mu motoka tojja kukolanga booti oba booti oba booti gabakwata. Ne mu kiseera kino eryo liba bbogo eyo misi tetukyetaaga kubanga obanga nsanze mu kkubo anyway oli bw'aba anonyeeyo empapula bw'aba taziizizza ogenda muvunaana takwatako oyakwatako yoyo empapula azizizza era n'abeera nominated n'omukwasa n'amateeka nti gana amateeka ge gafuga bakandidates baffe wano bonna. Nonokyo nze njala kulowooza nti omukulu oyo kyemmanyi Professor Mulamba manyi nti ebintu abirengera wala era ayinza n'okuba nga yakikyusaamu nga tekikyaddamu kubeerawo kubanga nze mwami Bali Kigundu dokita kati bana bakuba ebipande ne batimba oli ne bwabiyuza ontegeera bulungi kati ebipande byonna kuba etteeka ligana okuyuza ekipande naye kati ebiriyo byonna tebiriyo mu mateeka nokyo oli ne bwagenda ng'ayuza tolina omuvunaana naye ojja muvunaana nga ayuzizza bifaananyi bya kandidate naye kati mu kiseera kino tewaliwo kandidate yonna yaba yalangiriddwa nti kati bano bebewandiisizza ku kifo kino
nokyo omuntu yenna akwasisa amateeka abantu abatanda bakuba bacandidates ng'ate abakwasisa amateeka agalina okukwata bacandidates ye yennyini yemmenyi w'amateeka. Honorable ntunuulira etteeka lino baguddewo muyingire mubeere nga mulina famire gye muvaamu. Ababaka abasinga bayinza okuba nga bakyaniriza naye ndowooza nga sinaba kweyongera kubuuza kibuuzo ekyo lwaki tesooka tuwumulemu tukomewo n'ekitundu kyaffe ekirala.